Twitter alert. Mfunye amawulire amekusifu okuva mu nsonda ezesigika nti gurupu ya Finito erina oluku olw'amaanyi lwetegeka okutukwata etukube mu makomere tugguleko ebisangosango batusibe paka nga akalulu kawedde. Mpuliriza bulungi. Kubali ku lisiti eno nze kennyini kama kwogera kwendi. Owookubiri wadde ku lisiti eri yakulembedde ye Honorable Alice Nannungi okiika ku lukiiko olukulu olw'ekibuga Masaka ate nga walangirira okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Nnyendo Mukungwe ekifo Finito mwennyini mwatudde. Owookusatu ye Honorable Nakato Shakira Kalumba okiikirira Butenga Town Council ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi ate walangirira okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala owa Bukomansimbi District ekifo ekituddemu Veronica Nannyondo eyatunda struggle yaffe n'atutunda n'akuwaŋŋanguka ne Finito. Owookuna ye Henry Myers Kagolo wakalangirira interest okuvuganya ku kifo kya meeya ow'ekibuga Masaka. Mumpuliriza bulungi. Finito omusango gwatulanga gwe gw'okumulabisanga eri bannamasaka bannaggweta Masaka ne Uganda yonna okutwalira awamu nga twogera ku bikolwa bye ebikyamu byakoze omuli okulya ssente y'omuwi w'omusolo obukadde 5 n'atunda struggle y'Abannayuganda. Kino nkiddamu era Finito bino tugenda biddangamu buli lunaku tubigambe. Watunda struggle y'Abannayuganda n'ogiryamu obukadde 5. Ekyo situli kirumamu. Emu ku nsonga zonnanga kwe kuvangayo n'enkulabisa ku mitimbagano era nze nasooka okulabisa wane Masaka nti walya ssente n'otunda struggle yaffe. Kye kimunze ku byonnanga. Naye nkusaba ojjukire ebigambo bye nayogera 2015 nga muleesa mama mbabazi okwesimbawo nakugambirawo nti Finito toli wa opposition. Nembagamba we muba muleesa embabazi temuli ba opposition. Ebyo ebigambo mbiddamu ne bw'oli bonsibiddewa siribirya. Watunda struggle yaffe toli wa opposition. Mubadde bakutuziba ddiiru Eva. Gwe musango gw'otulanga kubaffe tutambula gweta Masaka yonna. Buli we tufuna akakisa okwogerera tuyimirira ne twogera ensonga z'eggwanga era ne tugamba baba baliwo nti Finito yatunda eggwanga lyaffe. Finito yatulyamu 5 n'atutunda. Ebyo situgenda birya. Ebyo ebigambo situli bijja mu kamwa kaffe era situlikeera kwetonda lwa bigambo ebyo. Ebbanga lyonna mubadde muzannyira Bannayuganda ku mitwe nga mwefudde bannantagambwako ne mutambula buli wamu nga muvumirira ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform nga mukirumiriza okubeera emabega w'ebisiyaga era nti kirimu abali b'ebisiyaga ne tubasiriikirira. Kati obujulizi bwavuddeyo nti gavumenti ya Uganda ebadde efuna ssente ez'okupromotinga ebisiyaga. Bulijjo tubagamba nti mupromotinga bisiyaga nga muwakana. Gwe ne basajjawo ba Bedi Bwanika ba Mukaaku nga tubagamba mufuna ssente z'ebisiyaga mu bipromoting nga mwewakana. Kati twagala accountability y'ebisiyaga. Nitwenda accountability y'amabunu. Muleke tubuzaabuza. Newe munaatukwata ne musibira watugenda kusigala tubagamba twagala accountability ya ssente z'ebisiyaga ze muze mufuna okuva mu bazungu nga mubisiba ku National Unity Platform kumbe mwe musasulwa. Muveeyo mwogere ku bisiyaga bulijjo bye mwogerako. Gwa Bedi Bwanika okiikirira Kimanya Kabonera, Mpuuga okiikirira Nnyendo Mukungwe, Juliet Kakande okiikirira Masaka City ey'awamu. Abasiyazi bajjudde mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka. Ensi ebamanyi batambula kyere balya kyere. Muveeyo mukole statement ku nsonga y'ebisiyaga. Zino enkwa zonna ze muteeka mbu tukwata mutusibe mwerimba. Muveeyo mwogere ku bisiyaga. Tetugenda ukeera lunaku na lumu tulye ebigambo byaffe ku bye tuzze tubagamba. Tekiribaawo. Ate tewali mbeera yonna egenda tujja ku kwogera mazima. Tekigenda nakyo kubaawo. Newe munaalagawa.
kati pressure basusseeko mutandise okutintima kana akawala kanakato Shakira kaagala kifo kya Veronica gamubugumye finito Alice Nannungi ayagala kifo kyo nze kyonnanga nkimanyi kuva 2015 nakugamba oli mufere nenkugamba toli kunchuukachuuka okuva lwaleeta Mbabazi nenkugamba toli wanchuukachuuka kuva 2015 ebyo siribirya ne bwolinsibirawa nakikugamba kati muve muno kaliyoki gwe muzanya mutubulire sente z'ebisiyaga ziragawa era mwakafunako mmeka mwaddanga mu kuvuma Kyagulanyi n'omusibako ebisiyaga nga ne bakazi bammwe situbamanyi ne tutuuka n'okulowooza nti oba Bwanika ye mukazi wa Mpuuga oba Mpuuga ye muka Bwanika ne bitutabula twagala accountability ku ssente y'ebisiyaga ate situgenda kulekeraawo kubagamba nti bassebo mwatunda sitwago y'Abannayuganda akakundi kammwe abantu bammwe bazzenga basindika mu message z'abantu abamu bemmenye nga babasindikira message mu inbox nga babategeeza nga bwe batagenda kwesimbawo era bwe batayinza kulabikira ku ballot paper paka we tugudde mu lukwo olw'okwagala obbakwata mu bakube mu makomera baleme kuvuganya